bwe yali akyali Bujje, Rashida Nakimuli omutuuze w'Elugoba mu division y'e Kawempe Kampala bato banne baamuwuuba ebyembi n'asimattuka n'agwa n'akubawo omugongo. Ebiseera bino mama we yali akyali mulamu okuggyako taata nga ye yafa. Wano we wava obulwadde obwamuviirako okumulongoosa emirundi gy'atajjukira kubanga yali akyali muto. Ng'ekuba obunaku bwetakya laba nnyina naye bw'agenda afa awo obudde ne budda ku munnaabwo. Era nga bagamba nti ezinunula omunaku Mukama Katonda azitunga kiro, ono yamuleetera muzira kisa omusisita eyamukwata ku mukono. Mama we yafa ne bandeeta mu kyalo sayidi ya maama. Kati ng'omanyi waliwo abantu abali batambula nga banoonya abantu abaliko obulemu bw'ebityo. Kwe nagwira ku bano bansangira bano bannanniza abo. Nabagamba nti mutwale. Lumu nga bagenze mu ddwaliro, omusawo yamutegeeza nga bw'alina okutemwako okugulu. N'agamba ono omuwala engeri tumulongooseza enyo bijavaamu ate ebirala. Tukole tutya tukuggyako bujja. Omusisita yamuyamba n'asoma okutuuka mu siniya ey'okuna era n'asoma ne koosi. Bwe yagimalaako n'amugamba addeyo asome n'eby'omu kibiina kyokka laba ensimbi we ziggwawo. N'agamba munange Rashida sijja kukola ki kuba nina banno bangi bennyamba. Ebyokusoma ne bigootaana kubanga naye ekirungi nali maze koosi. Ng'abaana abawala bwe batera okulimbibwalimbibwa yafuna omusajja eyamusendasenda nga bw'agenda okumuweerera wamu n'okumulabirira okukakkana ng'ali lubuto. Kunsuubiza okwe nafuna olubuto olwasooka olwa muwala wange. Ne muzaala neera mweyo prosesi yonna ey'olubuto tampangako buyambi bwonna. Kyokka mbu nga wayise ebbanga yakomawo ate n'amutikka ettuli y'abalongo. Myaka gyali ng'ena n'akomawo ate. Kati n'aŋŋamba naye nafuna obuzibuzibu nga waliwo ebyali byankwatamu olw'okuba nti oba bwali buto oba bwali kinenziramu nenkola ntya nemusembeza kwekufuna ate olubuto lw'abalongo. Bwe kyokka era yaddamu n'abula kati emyaka giweze 3 talabika. Talina kyaliisa baana mulirwana yatera okumudduukirira kyokka embeera bwe muyitirirako atambulamu n'abaviira. Abaana bankabirira ng'omanyi abaana abato nakubaako ne kasukaali. Sina sukaali mu nju, sina wadde oba 10 nti obambawe nti obambagula ali ekyokulya. Kye nakola nentambula byange. Simanyi. Mere bwakafuna obulamu nga buddawo n'abaana nga basanyuka. Eky'ennaku agezezzaako okunoonya emirimu naye abandigimuwadde bamwesamba olw'okuba aliko obulemu. Ng'omanyi abantu bakritisayizinga abantu abaliko obulemu. Oyo agenda kukola ki tajasobola kukola kino. Akkiriza nti senga afunayo ssente asobola okutandikawo akalimu wakini n'afuna ezirabirira abaana be. Abandaba ku Spark TV bali nsaba nkwatireko ku nsonga y'abaana naye ekikulu ddala ku nsonga y'omulimu. Ey'omulimu yo nkulu kuba ndi mukyala eyasoma ate nga ndi mukyala mukozi wadde weewaawo ndiko obulemu naye nga nsobola okukola. Ng'ebizibu bwe bitamanya nnyumba mbi n'okugula okukolerera kwe baamuwa ku kaddiye kw'ossa ennyumba mwe basula ng'ezigisasula tezirabika. Kalaka gwe ebbanga liryomala kanya ngeri gye kagiramu wali ennyama. N'otekozesa kale ng'ofiilinga uncomfortable kategeeze olumu olina w'otudde oli ne banno ofiilinga that pain jjukira okanyweza atakinge n'ekigere kiri eky'omunda kye baasalako. Mu kiseera kino omwana omukulu agenda mu kibiina kyakuna abalongo balina okutandika okusoma kale byonna bwabigattagatta. Rashida Nakimuli abulwa n'otulo. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.